obunkenke bw'amaanyi ddala munda mu ggwanga erya Rwanda. Ebya Pulezidenti Rutagambwa Paul Kagame bibi byongedde okuba nga bimwononekera. Lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa Desemba omwaka 2025. Nze musajja wa Kabaka da Energy Master mpita Chopa Uganda oba wanu yogi. Program ebera fairo ku meza mwebale kubanga mwekumidde ku nnene. Ebya Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Rutagambwa Kagame byongedde okuba nga bimwononekera. Wabukedde amakya gonnako lwaleero omutesitesi wa State House w'eggwanga lya America Maniko Robi avuddeyo n'abotola ebyama. Mujjukira akabinja ka M23 M23 njogera bino ng'owuliriza gwe Munnayuganda. Januari w'omwaka guno nga gutandika akabinja ka M23 oba M23 kagenda maaso n'okuba kakola obulumbaganyi munda mu ggwanga erya DR Congo. Okusinziira ku bataputsi b'ensonga okwetoola ensi yonna bazze beesigamya eggwanga lino erya Rwanda n'akabinja kano aka M23. Era omukulembeze w'eggwanga erya Congo DR Congo Philip Tshisekedi yavayo lumu n'alumiriza pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda n'amugamba ffe gwali mabega w'akabinja kano nti gwawa akabinja kano ebyokulwanyisa byonna n'ekigendererwa ekyokuba ng'omaamola mu buyinza. Wabula pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Rutagambwa Kagame enfundwa nnyingi azawuliddwako nga yeewakana ensonga zino ng'agamba temunsibaako matu ga kabiriizi okundiisa abakalya, nzi temunsibaako matu gango okundiisa empologoma oba byebyo kale. Kakati Munnayuganda olunaku lwali lwakuna akabinja ka M23 oba M23 bagenda maaso okuba nga bamenya endagaano ezaali zakolebwa munda mu ggwanga erya Qatar. Bakola obulumbaganyi ku bannansi baggwanga lya DR Congo bagenda okumaliza nga ekibuga Uvira nga bakyeddiza. Era njogera bino ng'owuliriza gwe Munnayuganda. Akabinja ka M23 kati bagatta ku kibuga Goma teekako obukanvu ne Uvira kati kiri mu mikono gy'akabinja ka M23. Kino kiri kyatanudde omusajja Omumerika okuba nga akwata mu ntaba n'agamba nedda ekimala kimala. Kaakati eno yessaawa okuba nga tuteeka okunyigiriza okw'amaanyi ku ggwanga erya Rwanda. Munnayuganda mpuliriza wuliriza bulungi. Tujjukire nti Paul Rutagambwa Kagame koteka Philip Tshisekedi basisinkana mu meetings ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha. Wabula nsobola okugamba nti wavaayo bibala. Era omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump binyonkondo bifeekeera yasalawo n'agamba zino ensonga muzimpe muzindeetere. Era pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda koteka pulezidenti w'eggwanga erya DR Congo bagenda buteteevu munda mu State House ey'eggwanga erya America ng'anaabakubiriza. Donald Trump kamanyini koogera naggaga yabatuula wakati ono Philip Tshisekedi eno waliyo Rutagambwa Paul Kagame. Era waliwo endagaano ezassibwako omukono ate kano nga kaali kalipo. Owuliriza bulungi omanyi mwanfunanga kirabo byotamanyi byendeeta wadde bangi bakola omulimu guno neemulikiriza nti wanu oba musajja wa Kabaka ebyaddala yali mwawufu. Kaakati eggwanga erya Rwanda teryategeera nti wano waaliwo akabada akanene wakati w'eggwanga erya DR Congo n'eggwanga erya America. Trump agenda okuyita amawanga gano abiri yali amaze okufuziza ku mawulire getufuna ageesigika. Yali amaze okutuula ne Philip Tshisekedi pulezidenti w'eggwanga erya DR Congo n'abaako byamusaba. Tshisekedi n'agamba yes kakati buli kyogamba nze nga Tshisekedi pulezidenti wa ggwanga lya DR Congo yes buli kimu yes kyoyagala yes. Paul Rutagambwa Kagame kyataategeera nti era waliwo endagaano ziyateekako omukono wabula nga Trump kino kyekifuula eggwanga erya America nti ye superpower. Akati kkirizagana wuliriza bulungi waliwo akabadi Donald Trump ke yatega omusajja Omunyarwanda oba pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda
Paul Rutagamba Kagame n'akagwamu. Mujjukire ebbanga lyonna nkutegeezezza nga ntandika nti Paul Rutagamba Kagame aziye wakana akabinja ka M23. Kyokka ate mu meeting eno yatula munda mu ggwanga erya America baali boogera ku ssemu kabinja kana ka M23 era nga yakakiikirira kwolwo yali Paul Rutagamba Kagame. Owulira akusinga kubisa gw'okutte Munnayuganda gwa mpuliriza naawe andaba nti mu meeting yatula munda mu ggwanga erya America akabinja ka M23 tekayinayo omukulembeze n'omu nti Paul Rutagamba Kagame president wa ggwanga lya Rwanda ye yagenda n'akolanga omwogezi w'akabinja kano era ebyakabinjako nabyo bikirina okuteesaako nti Paul Kagame yabyeyimbamu nayogera ku lw'akabinja ka M23. Tokkajjukira nkutegeezezzaako nti Paul Rutagamba Kagame ono okuviira ddala eri mu ntandikwa ze yewakana akabinja kano ng'agamba tetukamanyi era bye mutwogerako nze sibitegeera. Kyokka ate we yali munda mu ggwanga erya America yasalawo ayogere ku lw'akabinja ka M23 eyo golo n'agigwamu mu kituula. Osobola okugamba musajja wa Kabaka kisoboka iye, osobola okuddawo n'ogamba musajja wa Kabaka kisoboka iye. Kakati okusinziirako mawulire ageesigika nga tugajja ku Nicole Robby avuddeyo n'ategeeza nti zino z'essaawa nti kano ke kaseera akatuufu okulaga eggwanga erya Rwanda nti terina buyinza munda mu ggwanga erya DR Congo, nti era eggwanga erya Rwanda balina okusasulira ebyo byonna ebizze bikolebwa munda mu ggwanga erya DR Congo. Tukitegeddeko nti Nicole Robby tanavaayo kwogera nti yasoose kusinkanako akabinja akamu akaabayeekera nga bano bannansi ba ggwanga lya Rwanda abawangalira munda mu ggwanga erya Burundi abakazibwako abali mu kabinja akamanyiddwa nga FDLR. Kano nga kalimu bannansi ba ggwanga lya Rwanda abawangalira munda mu ggwanga lya Burundi bano nga Bahutu abalumiriza obukulembezi bwa Paul Rutagamba Kagame munda mu ggwanga erya Rwanda nti bususeemu kyekubiira socialism, tribalism, nti Paul Rutagamba Kagame nti gwakulembeza ng'afuga eggwanga lino erya Rwanda. Kakati America amalege tongera okuba nga tufuna ameka kafudalagalaga nti yamaze dda okuba ng'etegeeza akabinja kano FDLR nti buli kimu kyemwetaaga afe nga America weetuli ate Trump temumutegeera. Bw'avaayo nategese eggwanga erya Israeli nti lumba Irani nga balumba. Bw'avaayo Trump nategese nti ngenda kulumba eggwanga erya Venezuela era bugenda okukyanga ogwengula yamaze dda okuba ng'abuwamba. Kakati avuddeyo n'ategeeza nti eggwanga lya America buterevu lyakizudde lyakakasiza nti eggwanga erya Rwanda liri emabega w'okubanga liri emabega w'akabinja kana ka M23 nti era n'obulumbaganyi obwaliwo nga batwala ekibuga Uvira munda mu ggwanga lya DR Congo mwalimu omukono gw'eggwanga lya America gwalimu atali kubuusabuusa nti okulumbaganya obwaliwo ku nnaku olwokuna emmundu yatokota nga M23 oba M23 ng'etwala akabuga kawuvura nti zaali nteekateeka za musajja Munyarwanda, zaali nteekateeka za musajja Paul Rutagamba Kagame. Okusinziirako mawulire ageesigalaga nti waliwo endagaano ezaakolebwa wakati w'eggwanga erya DR Congo n'eggwanga erya America nti kakati nze njagala ompe kino kakati onaasobola okimpa nti kakati kino bw'onaakimpa nze Philip Tshisekedi n'agamba nti kakati bw'otanze America bw'obanga onaasobola okuba ng'onfutikiza omusajja ono omusajja mu America amazeeko emirembe, omusajja Omunyarwanda amazeeko emirembe nti Paul Rutagamba Kagame Philip Tshisekedi agamba Trump nti bw'obanga ng'osobola okuba ng'omunfunira nze buli kimu ky'oyagala kyonna wende okuba nga nkikuwa nti wendi okuba nga nkikuwa. Era webukeredde olunaku era olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 14 amawulire ageesigalaga nti America yakola obulumbaganyi munda mu ggwanga erya Rwanda nga bamulanga kubanga atyoboola oba ng'ayisa olugwanyu munda mu ggwanga erya DR Congo. Ku lunaku olw'okutaano pulezidenti w'eggwanga lino erya Rwanda Paul Rutagamba Kagame yavaayo nayogerako eri bannansi b'eggwanga erya Rwanda n'abategeeza omanyi omusajja ono alinga owaawano be bamu abasajja aboogezi abateetiirira naddala ku nsonga z'abakyerupe. Paul Rutagamba Kagame yavaayo n'ategeeza bannansi b'eggwanga erya Rwanda nti temutiiririra